Omuntu alina amaanyi mu mwoyo alaba abalala bye batalaba, awulira abalala bye batawulira, ategeera abalala bye batategeera, avuunula abalala bye batavuunula. You need to have spiritual independence. Spiritual independence. Kuba akafaananyi bwaliwo wali obaddeko active ng'omubbi omulabira bwera nga teweerimbye nga ddala mubbi. Toyina ky'omukute nakyo talina gwabbye naye olumutunulako bw'oti omwoyo nagga nti oyo mushuma era nga muki mushuma. Omufere tasobola kufera ng'oli spiritually empowered. Tewali mufere afera muntu wa mwoyo. Mufere akufera ng'oli mu mubiri era ng'oyaayaanira eby'omubiri. Katonda asaana n'abajjuza omwoyo ne mufuna spiritual independence. Omuntu anaakuwa olubuto nga tali kulabirira n'omwana tali mulabirira omulaba. Agatalaba oli yayimba oluyimba mba takwagala oba omulaba. Eyebeera experience endala sijja njogerako. Atakwagala oba okola ki? Baluyimba batya? Atakwagala oba omulaba. Akaana katera duyimba wakaawo. Susan Makula yakagamba wewe deka. Kati nga ka Grannah mu holiday olusi kagendako ewa maama waako Grace Kani olusi kakoma weeno naye bwe kakomawo ndowooza eri bakuba ennyimba ndala kagenda okudda nga kayina ennyimba nnyingi naye bano abaana abawala be tubeera nabo abachurch gaalo Susan Makula babeera nabo bwaba waakayisiza obubi nga katambula katakwagala oba omulaba. Grannah atakwagala oba omulaba. Kati nga kayita Susan Makula jjajja atakwagala oba omulaba n'akagaana oluyimba. But when you are spiritually empowered osobola okulaba omuyaaye, osobola okulaba omufere. Twetaaga spiritual empowerment. Twetaaga okuba nga twambadde amaanyi ag'omwoyo.